Ebiriro bino ebya Aruu bisangibwa mu Padero District mu ggombolola ya Anangora ku kyalo ekimanyikiddwa nga Nampayi okuva ku luguudo lwa Gulu Kitigumu olina okutambulawo kilomita 1 n'okusobamu okutuuka ku biririro bino. Amonu Sala akulira ebyobulambuzi mu district eno atubuidde kumu ebyafaayo n'ensonga lwaki baatuma ebiriro bino Aruu. We are aware, of course, because of the soft rocks that were washed away, the steep slopes remain, and now when the water came, it falls, and that is what has made the falls. How the place got its other name of Aruu Falls, the falls kept on making noise, and as it made noise, the people who were surrounded around this place, they kept on waking up. And they would think it is already dawn, and but whenever they walked up, say, this place, because Aruu means it has woken up, like to wake up, kind of. So like that sound alone kept on disturbing them, and they would wake up thinking it is already morning. Ono agamba nti kiremesezza ebiriro bino okukula n'abalambuzi okubettanira ennyo z'enguudo embi n'ekkubo erisobola okutambuza abalambuzi okutuuka mu kifo kino nalyo teriyitikamu. Abakulembeze abalala betwogeddeko nabo mu district eno bagamba nti bazze bakubira gavumenti ya kuno omulanga okulabanga ekulakulanya ekifo kino wabula ng'ebadde tennafaayo kisaanidde. Aruu Falls, as you have seen, the excitement is too much. Personally, whenever I come here, I don't get tired. If after going back, you just feel the excitement is there. So we have visitors who all... Thank you very much for coming with your team, and you have shown us, you have given us all the heart to see that we are going to prosper. And I request this should not be the end. It should be the beginning, and there must be continuation. Eyaliko omubaka wa Parliament mu kitundu kino Odongo otagamba nti gavumenti ya kuno yandibadde eddira ekiriro nga kino oba ebyebulambuzi n'ebiteeka ku nsimbi y'eggwanga ekimu eky'okuyambako okusikiriza abalambuzi okwettanira ebifo nga bino. Seeing cow horns, we are seeing the other thing in Fort Portal. There is no physical future from actually in the money. So now this is the false. So please tell the president, in case they are producing a new currency, we will also be happy to see the picture of the falls. Okusinzira ku mbalilira y'eggwanga esomeddwa olwaleero, okusinzira ku mbalilira y'eggwanga, gavumenti ya kuno esuubira okujja ensimbi nnyingi mu by'obulambuzi era ng'ensimbi obuwumbi 249 bw'etadde mu Minisitule eno. Okusinzira ku Minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi wano mu ggwanga, Martin Mugala gwe twatambudde naye mu lugendo luno, agambye nti ensimbi za kuno Obukadde 800 ze bagenda okuteeka mu Aruu zino okulaba nga zikulaakulanyizibwa olwo gavumenti esobole okuziggyamu ejjamba eriwerako. We had planned for, that we've gotten money for, is the development of Aruu Falls. There is a lot to develop, as you can see, right from the boardwalks, access to the lower area itself. There are issues of safety, putting some guardrails. So we'll see, because the money cannot do everything. If you see how much infrastructure needs to go there, but we'll see what we can do with that amount of money. Abamu betambudde nabo mu lugendo luno olw'okulambula batubudde ebimu ebikyasibidde ebyobulambuzi ebbali kwe kuli okuteekawo emiziziko okuziyiza abantu okujja mu ggwanga nga basaba empapula ezitali zimu. Meetings just allow us cross our borders. Imagine if you went to Congo and you enjoyed this without being limited. People will get income, and you also get income. And then tourism, people locally, people need to appreciate what they have. Kuno yakola ekisoboka okulaba ng'eddaabiriza n'okuzzaawo ekifo kino olwo kisikirize abalambuzi okuva mu nsi yonna okujja okulambula ekifo kino. Bano bagamba nti ebizibu ebimu ebiremesezza ebifo nga bino okula naddala mu kitundu kino enguudo embi saako n'okubanga abakozi bakyalina batono tebasobola okuba nga bakozesa abalina obukugu mu kulambuza n'okulambika ensonga zino. So n'olwekyo basabye gavumenti ya kuno okulaba nga n'oluguudo olutuuka mu kifo kino nalwo lukolebwako. Ku lwa KTV amalindire nze Omulangira Junju Moses,